Owaye abaana ba Kafeero abatali ba DNA ng'ate basusse. Baana ba Kafeero abatali ba DNA. Abatali ba DNA. Baana ba Kafeero be basinza okutwala ekitone kye. Bakaaye. Aba DNA bo bali ku ttaka lyabwe batunda. Anti aba DNA ensi abakyukidde ate kiri kye wagamba nti nno abantu batukozesa ne basayidinga n'abaana ababoole. Anti omuyimbi abeera ne famire ebbiri. Abeera ne famire ey'omusaayi ne famire ey'aba fans. Kati ba fans ate bangi okusinga ab'omusaayi. Ba fans anti mu bafaani mwe muli omukazi gwe beegaanira abaana. Mu bafaani mwe muli omukazi eyagaba omwana. Mu bafaani mwe muli omwana gwe beegaana. Asayidinge naawe nagawa. Kakati waliwo olutalo olwasituse wakati wa Kaponi Kafeero ne Swazi Kafeero. DNA weba yabuusibwa ku mulundi guli nga tutundira science n'eddwaliro nga ebyatambula. Ku mulundi guno abantu bagenze ku DNA ya music. Kati DNA ya music yeriko Kaponi omusayi guli we gwamuboola yadduka misinde paka Kasanda. Naye watuuka e Kasanda eyo n'awummula n'abala n'agamba nti kaakati omugezi genda mu studio kakase ensi tindi mwana wa Kafeero. Twogera ku Kaponi Kafeero. Erinnya Kafeero ligenda nno musibya mu bbanga ttono nnyo kubanga nalabye balooya baswazi nga boogera nga bagamba nti abantu abamu bakyakozesa erinnya lya Kafeero mu butamanya ekyo kimu. Abantu abamu mutandise otambulira mu rhythm z'ennyimba za Kafeero ng'olwo batunulira omwana ono Kaponi oluyimba lwe yatuuzizzaawo. Ate nalaba ku luyimba lwa Kaponi nkusaba busabi essaawa eno yennyini w'ompulirira w'omala okulaba vidiyo eno genda obeere ng'onoonya ku luyimba lwa Kaponi Kafeero. Omwana yayimbye bafaani ba Kadongo Kamu. Ono omwana akwagaza Kadongo Kamu oba akwagaza music. Kaponi ayimbisa gono ayina fiiru eri ey'omugenzi gy'akuwa. Jjukira abantu bangi babadde bagyekaka nga bagyegezaamu naye nze ku Swaziniga nzikiriza ye abadde akikubye ku Swaziniga kwendi kuba ye nzikiriza Swaziniga atobye n'endongo eno. Omwana ayimbye n'ayimba raga. Omwana n'asalawo n'agamba nti akaakati kansale nzire no mu Kadongo Kamu naye n'amuyimba. Kati ono Kaponi gwe mwakalaba mwenna gwe muli mu kutinza muli mu kutijjisa Kaponi mugamba mbu akira kwani ku Swaziniga. Buli omu kyayogera nze kyesitajja kukiriziganya nammwe baganda bange. Kaponi Yesu waali ne Swaziniga abaddewo. Swaziniga ye mwana omutuufu omusayi gwe gakkiriza. Kaponi omusayi gwamuboola. Bane temusibya Kaponi we banaamutwala mu mateeka erinnya Kafeero aba alikozesa mu bukyamu. Muntegera bulungi. Naye Kaponi ne mu bigambo byayimbye mu luyimba obubaka bwonna akyabutambuliza. Taata wange muzeeyi we yafa muzeeyi n'akola ati ate simanyi bino n'ebyaliwo n'olaba ebintu n'okola otya. Obubaka bwokka teyeetaaga kwogera bingi olabanga omuntu asobola okwambala akagatta essaawa yonna yonna. Omwana Kaponi Kafeero we yazzeemu oluyimba oba we yafunye rhythm okuva mu luyimba olugambibwa okuba olw'omugenzi n'ateekamu ebigambo bye ne bivaayo bulungi mu ngoma ne binyuma. Awo buli omu n'atandika okubeera ng'ate amukooneramu. Jjukira nti Kaponi abadde silent mu nsonga zino. Buli omu yamukuba wali ng'omusayi gwakadda ow'akapaafu Yesu weggayaza bikoze bitya. Buli omu yakuba Kaponi nga baagala kumuzza mu kyalo. Kaponi kye yakola ye n'adda e Kasanda n'asinziira n'agamba kati kiki ekingattako n'agenda mu studio. Kati ensi yonna eri mu kugamba nti Kaponi yayina DNA y'omugenzi Kafeero mu by'okuyimba. Kati awo tuli ensi eri mu kugamba nti Kaponi Kafeero yayina DNA y'omugenzi mu kuyimba. Kyokka nga njagala okubategeeza oba okubajjukiza nti Swaziniga bambi atobye n'endongo. Omwana ono atobye n'endongo okuva nga akyali mwana muto ng'ayimba ne ba AK47. Jjukira abo baali banneyiba eyo mu Lweza. Oba nfuna bulungi baana ba ku kyalo kyekimu. Swazi n'atandika okutoba ebidongo ategese endongo ayimbye ayina ennyimba ez'enjawulo. Olutalo luno lukyali silent naye we lugenda okuviirayo ebituufu nga balooya ba Swazi Kafeero bavudde ku stage awe bakyayogerera nti bagenda kukwata Kaponi Kafeero nga bamaze okubeera nga bamukwata. Awo olutalo lugenda kuba nga ate lukoze eki nga lukyukamukko. Munfuna ensonga nga bwe zikyatambula awo Kaponi watutadde. So kyova olaba nti omubaka
Namboze n'abantu abasinga abagoberera ensonga bonna kati bayimiridde ku DNA eya music eya science eddwaliro bagikoze eki bagivuddewo dda buli omu akyewuunya agamba waayi tuze tunoonya kuba kati jjukira balinayo omwana Dube ye Dube bagamba obusirise bwa taata oyawo yawangulira mu mbeera z'obuntu kati olwaleero mu music Kaponi yakoze eki yakutta omumuli era wano wennyini wengendo sinziira okusaba ne Kaponi mubeeko bye mumukolera oba onfuna bulungi mubeeko bye mukolera Kaponi naye abeere nga ate ashayiringa aveekaawo oba si ekyo afunemu ng'era n'abalabe bafunye bamuwanguzi baagabana Stella yafunye ku ssente enkalu bannyabo ne bassebo ono omwana gwe bafeze edduuka Ssentongo naye yafunye wadde bamufeze bakyanoonya justice banoonya bintu bye bamufezeeko bamutwala mu dduuka ng'ebintu tebiriiyo wetuvaawo ani nono Eric ono naye kibulamu Eric Katumba naye tannafuna naye kati Kaponi wabazze ku mutto ne Kaponi tusaba naye mubeereremu ensonga ze muzitunulemu abeere nga naye akyusa obulamu mu mbeera emu oba endala so ensonga ya Kaponi buli omu akyagyogerako lulwe naye mukyo Justice for Swaziniga Kafeero ate era nga kusaide atugamba nti Kaponi must shine. Bannaffe aba Modern ne Nile bakola butto bakola sabuni bakola engano bakola ebintu bingi so Modern ne Nile bye bintu bamba mukosa mu maduuka mu ebiri butto wa Modern omulengera Modern mulaba so banaye abachapati temugana okukozesa ebintu bya Modern waliwo omuntu mukwano gwange yamundeeterako nangamba nti gwemba nkozesanga kugamba tasigala mu kyakulya nti obanga omutadde mu mandazi mbas abeeremu mungi yaggwera mu ddala kinnamwagala bonna abakola snacks byonna mwenna banange buto Modern yasinga. Tell you about the Guinness World Records, not just one record, and this is the best ever record that we have seen in Africa. We are having two athletes going for this World Guinness record, and they're doing it in different styles. We have the cookathon and we have the bakathon. I am from the bakathon side, that is Becky Bex, and I also have on the other side Mamadi, who is doing the cookathon. She is doing 10 days cooking non-stop, and Becky Bex is doing 4 days for 100 hours. And we're here at Velocity to support them. This is so beautiful and so big that Becky Bex, an African who's attempting this as a baker. Most people have done this baking thing, but they have stopped midway. But Becky Bex, she's all the way to go. Would really like to thank our sponsors like Nile Agro. We have Prestige. We have so many that came on board to make sure that these amazing ladies get to the finish line. And not to forget Velocity. Velocity, you are so good. You've been so good to us. You've given us a beautiful space. You've given us everything that we really need in the kitchen, outside the kitchen. You've really been kino muzimba ki tuli mu kuzimba kisulo ky'abayizi tukubye okuva ku plan ne wano wennyane wantu nga balabye twayerulawo bweruzi kubanga kyali kiwonko nze lujja banyabo ne basebo abatugoberera okwetola ensi yonna nkomyewo n'omukulu ono mustaffa owalihira construction company limited era nga wano tuli ku site refresh ekyateekebwa mu ssomero lyaffe eddungi agenda kubanga atubuulira bazimba kiki kino kyenkakasa bwe obudde mu bukutte okusinziira omulimu guno we gwatandikidde ne we tutuuse mu kaseera katono kale sooka obeere ng'obambuulizaako tutandikire awo ebigambo. Okay, abatulaba Kafton nze Nsuuga Mustapha nkola ne Al Hila Construction Company tusangibwa ku Grand Imperial atwetaaze enamba zaffe ziri 3 zonna nga baziragaawo akati mbalamusizaako balamusiza ddala tubadde tuludde okulabagana mu kamera muno naye mu kisa kya Mukama Kafton yetunoonyezaako era omanyi tuli mu mwaka nga gutambudde wano abantu batandika okukuba plan ez'okuzimba oba okutuukiza ebirooto byabwe in terms of construction kati kiba kyabulyaza amaanyi obutabalaga bantu batuufu basobola bakolera mulimu mulungi oba nfuna bulungi so abatulaba
Alihira Construction Company egenda bakolera bintu ki mu construction? Okay, kati Alihira Construction Company tuli bagazi n'okusinga omuntu kyandikoze eki kyandirowoozezzaako. For example, kati nga omulimu gwe tuliko twagutandika from zero. Engamba from zero kitegeeza tukubye okuva ku plan. Ne wano wennyini ne wantu nga balabye twayerulawo bweruzi kubanga kyali kiwonko. So twayerulawo twakuba plan ate nga ne plan yino tugikoze eki tugitadde mu nkola. So tuli bazimbi okuvaira ddala wansi mu bigambo mu plan. Tubiteeka ku paper mu plan ne tubiteeka ate ne mu bikolwa ng'ekizimbe bwe bakiraba. So nga ate tuli mu bintu ebyenjawulo, tuli mu masannyalaze, tuli mu tiles, tukola biodigesters. Bangi nnyo batumanyidde biodigesters naye tobula Capton mutunoonyaako mu bintu kati nga bino ebyokuzimba kulwa nsonga nti baali bali sitaaka bamanyi bakola bukozi ki biodigesters. Okay. So kati awo tuli basajja bakuba ekintu mu ngeri ya njawulo bagazi n'okusinga kye mulowooza. Bulijjo njagala okulabako we bazimba mu kifo nga si kya muswetwe, nga ekifo kya lusozi kiserengeta. Bulijjo manyi ploti wezityo zibeera yakusala terina kyosobola kukolerawo, naye olwaleero kati mbuli ano mwakoze mutya okulaba nti ekizimbe kiri mu layini ate waserengeta. Okay. Kakati ebifo landscapes ezirimu ezislidinga ziri a bit tricky. Waliwo sliding ekisusse ate waliwo sliding ekiri moderate. Okay. So osobola ozizanyisa zombi gwe kyowira kyoyagala. Kati eno yaffe yali esusse ng'eserengeta nnyo kyobula twatema ne tufuna omuseetwe twagwekolera. Then ate waliwo endala gy'osobola otuukako nga kaserengetamu katono. Kitegeeza omusingi gwo oba obuzimba gujja beera muwanvu nnyo emmanga eri gye kaserengetera ate eno gye kava gujja beera mu mpimpiko. So ewaffe gwe guno gwe twafunye kubanga almost wonna twakoze twakoze nga wali flat. Okay. Kati ekigulumu kino ekiba kisigadde ekyengulu wano we mwatemye wano. Kati kyo mba mugenda kukikolera ki? Kuba kati ndaba eri waggulu essomero gye liri wansi eno ate ne mbanga gye musetinze ekizimbe wano wagenda bba watyo olwo. Okay, kakati wano eno era nga olaba ettaka nti nno bwerusukkanga mukoka ayitako nnyo liba litandika okuserengeta liserengeta likulukuta oba nga olaba erosion. Kakati kye tujja okukola mu ddeeyo tujja liteekako retainer oba ekisenge ky'amayinja kirikwatire wamu. First of all kinyweza ettaka, ekyokulala kijjayo beauty y'ekifo kubanga ekizimbe nga kino eno ngeri nga tumaze okiteekawo letwala leka nga ate wafaana we watyo. Tulina okwongera obeautifyingawo ate n'okwongera obugumu bwawo. Kati awo kyonna kye twakwogerako kibalaga obukugu abasajja bano bwe bayina mu nkola y'emirimu. Kati tudde ku mulimu gwe nnyini kino muzimba ki? Kakati abatulaba bassebo ne bannyabo wano tuli mu kuzimba kisulo ky'abayizi. Tujja mutwalatwalako eyo balabe naye nga 3Ds njazikuwa balabe ekinaabeera nga kiwedde. So tuli mu kisulo ky'abayizi kigazi bulungi ate nga kirimu ne space emala. Gavumenti ennaku zino erina restrictions nyingi nnyo ku bisulo by'abayizi. Erina back exits ezimala nga olabye bujja olaba ku 3D yaffe ate n'ebirala bingi nnyo gavumenti bye beeyagala mu bisulo naye nga specifically olwaleero tuli ku kisulo ky'abalenzi. Okay. Yes. Kyemuli mu kuzimba. Tuliwa wano? Eno tuli Kasanje. Tuli Kasanje. Okutuuka e Kasanje abamu bayita ku kyettaka abalala bayita ku mazzi na Kiwogo. Okay. Kitegeeza mu buli kitundu ky'eggwanga mutuukawo? Yes, mu buli kitundu ky'eggwanga tutuukayo. Tukola mu ggwanga lyonna whether oli Arua, oli Karamoja, oli Ntebe, oli eno Kasanje nga gye tuli muba mutukola ki? Tuukayo. Just abakafutoni mu abalala tunoonyaako naye nga ffe tutambula nga ffe. Muzimba kizimbe kya kalina oba muzimba kya wansi? Akati no tuzimba kizimbe kya wansi si kya kalina. Si kalina. Empagi zino zaaki ze mutaddemu? Okusookera ddala ndaba beam ku musinje yeetooloola then ne ndaba ne column ezambuka. Ate kizimbe kya wansi lwaki? Okay, kakati
kakati biimu eno eyeetooloola omusingi eti eba yakunywereza wamu omusingi gwaffe biimu omusingi gwonna kuba ng'olaba muwanvu omusingi muwanvu bulungi ate ogwongera obugumu bwagwo tukola ki tugukola ki tugusiba njagala Tony tudde wano mu ange eno balabe ku musingi gwe twogerako balabe ku biimu eri waggulu w'omusingi oba ogulaba wano biimu yeeno gye twogerako eyise ku musingi waggulu ati oluvannyuma lw'okuzimba biimu soka otuyisemuko mu nkola eno ebeera etya nti muzimba bulooka kino kye bayita bata mwenda bulooka ya mwenda kati bwe muzimba mwenda soka otuyisemu mu mulimu ogwo omusingi gulina vaayo gutya obulungi ne ku kifo we tukoledde kakati omuntu waffe yenna ali eyo ekizimbe kyolabika obulungi ebizimbe bino ebiri modern ennaku zino ekizimbe kino bba nga kikoze eki kisitufu buwanvu kisitufu bulungi okusituka okwo okutandikira ddala muki omusingi obula omusingi gwaffe muwanvu so nga ate leba ogiraba eri wansi naye musingi muki muwanvu so nabwe ekyo wadde ate ng'omaze ogusitula ate olina obba nga omusingi gwo muki mugumu ekisooka bulooka olina zimba ya mwenda ekyo buli omuzimbi akimanyi ekyokulala nti tuteekako eyo running beam okwongera okukwatira omusingi gwaffe ki wamu wambuliza ku kya kolomu zino kakati kolomu ezo ekisookera ddala ziviira ddala wansi eri mu musingi mu musingi wansi kuba tuziyiwa bases kakati omugaso gwa kolomu zino eno ate waliwo endala ezigenda okuba nga zisalamu bwe ziti eri waggulu nga basereka nga tebannasereka wall plate zigyerayitamu ekikulu kya byonna just kwatira kizimbe kyaffe kibeere wamu nga kiri solid then ekirala zino kolomuzi zino ruufu yaffe zijongera ki support kwejja obba nga ekola ki ewummulira bweti so basically support nakwongera ki bugumu bwa kizimbe kyonna nga kyekutte wamu tuyisemuko mu plan kigenda kuba kitya guli mulyango kiki sayidi eri biki bye mutaddewo kakati ndowooza okutandikira kubanga eno ye maaso g'ekizimbe eno kitunula ngulu kitunudde engulu mu biri ebirala kakati ekizimbe kino kiriko emiryango esatu kuliko eminene ebiri ogumu guli endi eri omulala guli sayidi eri kuliko emiryango ebiri eminene gya fuuti 6 yes then kuliko guli eri yandibadde nga emergency door tino in case oba aliwo ekizibu kyonna oba muliro muki mu dormitory abaana babe n'emi exits nyingi ezikola ki tebalwanira miryango gino gyokka babya ne exits nyingi ezikola ki ezimala then ate era still mu madinisa muneeno government is regulations zembadde gambako madinisa g'ebisulo nga bino tebateekamu bwe bayita bubagala proofs oba obwo just ndabirwamu zokka in case omwana nga omuliro guzze bamenya bumenya ndabirwamu abo bayitaawo bala bayita ena bala bayita eri so basically exit emiryango bwekityo bwe giri kati kino kyonna nga bakirengeza owakamera waffe wakibalaze yonna sleeping space bonna bagenda kwebakawo balenzi bonna bagenda kwebakawo side wali akati side eri omulyango guli eri gwe balengera eri waliyo ebiyigo ebyabayizi in case omuyizi azukuse kiro tayagala genda bweru eri manju kukola short call oba long call ayingira mu mulyango omwo mulimu ebiyigo olwo bano abayizi akomyewo kiro ayagala anaabira omwo munda nga tafulumye nnyo eri bweru yes kati mugenda bikola mutya nga bikyasobola okukuuma obuyonjo bw'ekifo kino nga weebuli kyovula oluusi tulowooza nti kyekibitwaza wabbali wa ddoomu tugenda kumatya ddoomu ng'etukula ate nga n'ebiyigo byaffe biri munda mu ddoomu kakati ekyo kyennyini bw'okyogedde bwe mulyango guli bwe mbadde nkulaga gwe teguli mu ddoomu munda bula ate guli sayidi eri omulyango gwo gwa warden oba metron omuntu asinga obuvunaanyizibwa ku dormitories ezino eno abeera metron oba warden yavunaanyizibwa ku hygiene y'abaana ku security y'abaana na welfare yonna eyaki ey'abaana so it is up to the metron okulaba nti biri bye tuzimbye bikola ki biri mu proper hygiene ne proper shape okubeera nti
tebirwaza ki bayizi baffe ate nga bisobokera ddala Yes, kuba ekyobuyonjo kikwata kuggwa tulaba level y'obuyonjo bw'oyagala bw'ofuna Yes. bw'otakoleredde tojja bufuna so Warden ajjidde ddala ku dormitory kwennyini sebo era alinako ruumu ye eri planned bulungi agenda bbanga asula awo Yes, mu kyo ki kye tufuna Warden okubeera ku dormitory y'abaana kakati buli warden wabeera ng'ali kumpi n'abayizi oba metron kitegeeza ajja mmanya mangu omwana omulwadde safety y'abaana era naye ebeera guaranteed then n'obuyonjo obumanya nti ono omwana gundi afuka tojja mwebasa katanda ka waggulu mwebase katanda kaki ka wansi n'omwana akweyabiza bulungi kuba aba akulaba awo mangu kyangu okujja nagamba madamu ndi mulwadde wamasa ndi mulwadde so kyangu kyovula twagitadde awo ruumu ye era nga zi bulungi nga bagibalaze so emigaso egikola ki ekirimu so oluusi kati waliwo oli agamba yi bannange nga tuvudde ku kyaffe kiri ekyedda kuba twabeeranga mu kidomitri kimu bwekiti nga tugendeyo ebiyigo biri eri bwe buli kimu nga kyesudde waakyo naye ndaba wano muleese kipya tuleese kipya kubanga essomero likyasabye ate n'okubeera nti ng'essomero nga lyo ndooza lyandiyagadde patron w'abayizi abeere nga abali kumpi buli abannayuganda omugaso gw'okuzimba ekizimbe ekirina plan yes omugaso emingi ennyo egirina kirungi nnyo okubeera n'ekizimbe nga kirina plan lwa nsonga gavumenti ennaku zino ebali bubi era bamenya ebizimbe bingi naddala ebyo biri mu ntobazi tebibeera na plan kubanga tebasobola ku approvinga plan ng'oli muki mu ntobazi so ekisooka gavumenti ebali bubi ekyokubiri ogenda okuteekawo n'eno ekizimbe kitegeeza oli ku same page gwe azimba contractor ne client mubeera ku page ki kubanga ku paper muba mukikola ki mukiraba size zennyini ze mwagala z'abayagamba so migaso mingi egikola ki n'okwewala okumenyaamenya kuno bw'obeera nga ozimba ekintu nga tekiri ku plan kitegeeza n'ogenda mmenya ate kino kikyamya ekimenya ne wana eno okola kyennyini ekirikola ki ekiri ku lupapula ekiri ku plan ku blueprint eyo tuba twakola ki twakuwa so plan muzettanire bannaffe ndooza ekwewaza n'okumenyaamenya okwa necessary okwo abantu bamenyaamenya ennyumba yagitandika etunudde eno tugenda omumaliza ng'etunudde eno walala ate olina ajja n'agamba engineer wamalirawo space yange ya parking byonna bina biva ku ki butaba na plan so wali wano wonna mwaplaningiddewo yes bonna wali planned bulungi ng'era ojjala abo 3D oba bu sketches ojja obbulaba wano project mwinawo eno yokka ya dormitory oba mwabazimba n'essomero eri kaakati wano eno twatandikira muzikiti essomero twatandika litandise twajoininga litandiseeko naye omuzikiti twagukola ki fe abagukwasaganya era kati batwongera eno project eyaki eyokubiri tegeeza abantu nti mutambula ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo era oyongera okwenfasizinga Alihira Construction Company byekola services zeegaba eri Abannayuganda bannaffe abali e Bulaaya abali mu kyombo kya Buwarabu abawangalira wano e Uganda abawangalire Ankole byonna ekitundu ky'ensi eno ffe Alihira Construction Company tukola emirimu mingi egiri mu kigambo construction ebigwa mu kkowe eryo mwe muli okuzimba nga wano we tuli olwaleero mwe muli okola biodigester septic tanks mwe muli okola plumbing mwe muli okola electrical installations okusiba tiles okusiba pavers okusiba talazo byonna ky'omanyi mu kuzimba namwe ekyo era mwennyini mwe muli okola pulaani zammwe ez'amayumba mwe muli okola pulaani zammwe ez'amayumba so nga ate twagazwako emabegako awo twayongeramu mu kampani yaffe n'abasaveya bali eyayagala kupunta ttaka lyo era ffe solution yammwe enamba zaffe ez'essimu zonna 3 weziri awo bazibalaze tusangibwa ku Grand Imperial Shopping Mall. So far wano twakamalawo bbanga ki? Kaakati wano eno olwaleero lunaku lwa Kutaano. Lunaku lwa Kutaano ng'omulimu tugukola ki? Tugutambuza. Mu nnaku 5 mukoze mbiki? Mu nnaku 5 tusobodde ground clearance okutema twakolako
nga 1 week before naye kati wane eno okusima omusingi gyaffe ogizimbawo kusimba columns zaffe ezo n'ebisenge bino bikoleddwa mu nnaku ezo nnaku 5 omulimu nga gutuuse wano so musuubira kugutambuza mu bbanga ki so olwaleero lwakubiri naye by Friday tujja batutuuse full plate then ndoza Sunday oba Monday tubeere nga tukola roof yaffe yes because mpozi kyenjagala okugambako abantu baffe speed ya project yo okutambula empola kwa project yo kideterminingibwa sente zo sente zo zezikuwa kyoyagala mu budde ki obudde bwa sente because fwe tusaba nti twagala kati musenyu gujja in time tusaba twagala samiti wali broker ebaawo kati waba nsonga lwaki project etambula mpola material wali material agulwa sente so speed ya project yo okutambula mpola kideterminingibwa financial masoyo sente zezidduse ebintu tumalirize na kano nga otubuuliramuko ku brokers ne zizimbisibwa ez'omusenyu zino lwaki ze mwalonze osooka tuye ku block eno eri abazimba bonna babeeko kye bagimanyaako okay kakati block eno nkigamba nnyo abantu baffe nti nno abantu bakola nnyo comparison ye block enkadde ye block eno entono ne block eno ennene first of all block eno ennene eyanguya omulimu kati nga ffe abazimbi eyanguya omulimu bagamba nti bakikoze mu lunaku lumu oba bbiri ekizimbe nga okiraba bloka we bagizimbye omuntu ayinza obutakikkiriza naye nga ekikulu kya byonna eyanguya omulimu abantu abamu bagamba nti nesevinga mu kasente naye mathematically bw'okibalamu slightly katono mu kusevinga sente n'eri kubanga eno okalaba katono naye ate eri ejja giraba nnene naye era mu byakasente slightly ejja kukola ki ejja bba ntono then abantu abalala beegumyawe bati nti olwokuba ono samiti blockers bazikola mu samiti bungumuko okusinga ki oba oliawo naye ayina ensonga ye yes naye nga ffe twasaze tukozesa eno kubanga eyagala kola ki etwanguyiza omulimu ate nga ne client omulimu gwagala ki mu budde mu speed nange gye njagala kati tonyongera yattaka emirembe gigenze gikula ebintu bigenze bikyuka kale be bakugu abalihira construction company tuli on site okubeera nga ate tubalaga emirimu engeri gikolebwa nga bulijjo mbagamba nze omuntu gwe sitalanze tutawaana era tobaako ky'omumbuuzako naye gwe nnanze oyina emikisa 10 ku 10 okumbuuza ku mirimu gye engeri gye mba mwakataganyeemu kati buno bubaati bwaki kakati mu nkola ya columns tuyinamu zino column eza box ate tugenda baamu ne zino eza round ate eza box nga bazibalaze zo bazikubye na box na mbaawo okukola box yazo naye ate waliwo zino eno eza round ez'obubaati zino ez'obubaati tugenda ziteeka bweru ku shade mashedi gaffe kwa design gye twakola yali ya columns za round so zino zigenda kuba columns era gye mitayimbwa gyayo gye gino just kwongera gitereeza na gisimba na giteeka mu line nga biggwa ng'ekyo kiggwa ssebo kale mutukkirize olwayo tukome wano naye tukyagenda mu maaso n'obbalaga project eno engeri gyegenda okutambulamu tulabe pulaani n'ekigenda ova mu pulaani ebibiri bikwatagana oba kyensuubira nti bijja kukwatagana kuba nze mbakkiririzaamu era kyensaba nammwe abatulaba mubakkiririzeemu weeteeketeeka okuba ng'oggalawo omwaka ng'oguggala n'abalihira oba oyagala biodigester bakubire ayagala okumuzimbira ennyumba bakubire ayagala oluzi tukubire ayagala painting tukubire ayagala ebyamasannyalaze bakubire ayagala wena abaagala okugula empenda zammwe ez'amataka surveying tukubire ate temutya nti ebizimbe bazimba binene byokka nedda ennyumba lumu 2 mbayita rumu 2 tuyite rumu 2 tuyite rumu 5 tuyite kalina myerire 3 tuyite sebo kale byebyo banyabo ne basebo tujja kuddamu okukwatagana ku part 2 ey'omulimu guno Katonda abatukuumire
Mweraba. Bloka yazimbye. Eno gye bayita batya bloka mpozi. Kakati bloka zino ziri mu sizes ez'enjawulo. Mulimu 8, mulimu 4, mulimu 5, mulimu 6. Ati muzimbisiza sizes. Kakati fe twazimbisiza size 6. 6 yekola ku bizimbe nga bino. Ekola ku bizimbe bino. Nene fu ezimba. 4 ebeera ekoze eki enafu yemujjukira tugenda kozesa tuteekayo ruufu waggulu. Kati size eya bloka naye ditamininga nnyo kyogenda okukola ki kuteeka waggulu. Kakati okutwala mu kizimbe kyaffe kino kakati omulyango tutegenda beera awo badde njagala gwe tuba tuyitamu mwennyini omulyango gw'ekizimbe ogumu ku jjo. Kakati wano wennyini omulyango gwaffe ogumu we gugenda obeera omulyango gwa dormitory ogumu ku jjo omulala gujja beera eri side ate wakati akati awo wakati bisenge just eno veranda shade nenga waliwo ekisenge okuva ku guno omulyango paka oguli omulyango ate shade era mwatadde mbuli obusalamu just kati bino bya musingi biri wansi bajja tugenda yewe enkokoto nenga just kati kyoyino oconsideringa kye kino kisenge kino kigenda kisenge kirwaninga okuvanga wano paka ne wali yolewa ku mulyango wano na kisenge kati wano oba oyingira wano wano oba oyingira mugenda kukyawula yawulamu ate tugenda kwawulamu gino just misingi kintu kubeera nga kiri waki wamu eyo bakado nga olaba ennyumba yo ntino bakadozi kweziri nga olaba nti bakadozi ku nyumba zibeera eno ng'ewali kitchen kakati kale nene kitwale nti bakado yaffe wano nsigala nfuluma nenyingira osigala ofuluma nawali wayingira wali wayingira esebuka kakati space eno yonna esigadde butanda bw'abaana buno bwonna butanda bw'abaana bwonna kusula okususa ate wano nga wagasseewo kakati eno mpagi yaffe era eyo gye twagambye kwongerako kunyweza kintu kyaffe kubanga waggulu agenda beera eki kolomu waggulu sirabu agenda beerayo kasolya kati biimu yaffe egenda bbanga eva ku kisenge ekimu okudda ku kirala essebu so kati nga bwe nkugambye wano wonna wonna wakyali ki bwana wonna butanda bw'abaana katanda omuyizi waffe bw'anaaba nga avudde oba avuddemu eri nsonda esembayo eri oba wa kasitaba nga ali mu ddoomu asobola okujja n'ayingirako wano owa kamera waffe wanaabalaga wanaayingira kukola ki eno waliyo ebintu nga 2 waliyo toilet lino essomero ly'abasiraamu waliwo bafunira wuzu then waliyo n'ekinaabiro so eno ye room eno buno obuyigo kiyigo toilet ne bafunira wuzu byonna biri bwana byonna biri mweno ate bingi bingi then omuyizi waffe n'abazimbi bonna basiraamu abazimbi nabo mulimu abasiraamu n'abatali basiraamu Al-Hila construction company tebola madini bonna ebeera nabo kakati omulyango guli ogwokubiri gwe twayogeddeko guli waneeno era niwo ndaba njimiridde mu mulyango kakati nga twagambye ekiba kirungi ozimba ekinu nga kiri kuki plan omuyizi bw'afuluma mu guno omulyango guno kitegeeza alina nnyo ogwaki ogwa metro niwo ba warden kati ekitegeeza eno ruumu yaki kugenda wa warden kati doomu tugifulumye mu mulyango omulala katugenze wa warden mulyango guli kumpi n'eddoomu kati eno ye ruumu yani warden ya warden oba metro gwe banaasiima bo so bwekityo ekizimbe kyaffe ekigenda okufaanana beera